Breaking news taata w'omwana wa Chezembeki finally ayogedde ku kati no ebiri mu ddwaliro byonna bikuleetedde wabula nga ate gano agaliwo gwoki nja kusaba vidiyo eno njagala ogiwemu kadde kati taata w'omwana wa Chezembeki ebigambo bye bigenda nawe kutiisa kubanga nakusuubiza olunaku oluggulo anti ono ngenda kuba mufuna era wuuno bw'ati bw'ayogera. Bbulo ki ekiriwo nakyala mulaabi yataddeyo ng'omwana we mulwadde naye Beki musiru ojayo ebividiyo yataddeyo bikadde twali kuli eri weefuula mulumirirwa bikadde byadde omwana yateera nadde alinamu kusoma kati biba bituufu kale mwe bannamawulire abasindike abagambe tuli mu ddwaliro bweriti ne bweriti mumunoonyeeko omwana alina kusomera asoma. Kale anja kusaba habiri eno jimpereka like audio eno mpanvu wabula ngenda kusaba tutambule mpola audio zino ziri mu kubanga zinyonyolwa taata w'omwana wa Chezembeki era nga ono agamba anti Beki byonna byali mu kubanga apanga byonna byabulabe era mu ddoboozi lye taata agamba nti ekiddirira yagenda okubanga akimanya maaso ogenda kubanga mukuwa wabula njagala ompe endowoozayo ku bigambo bya taata kubanga ye agamba nti ebigambo ebyo ebiri mu kubanga byogerwa essaawa eno mawulire ne video chosen zaata mbunkadde era nga mu bigambo bya taata agamba nti oyo mukazi musiru ate tujja kubanga ffe tumusalira omusango nga Wonderboy Hands for Life agemanya gange njagala ompe endowoozayo ku bigambo bya taata ebyo byetuva okubanga nkulaga wabula nga agaliwo agalaga nti wali mu ddwaliro omwana agenda arecoveringa ebyera ebifaananyi ebyo byolaba engeri gyali omwana atuwezako kuba nga tubibikka wabula nga eyo ye stage okusinziira wali ku Chezembeki n'omwana we alaga nti omwana agenda aterera mpola mpola era bwe kataligirya omwezi ogujja banaaba bakyasoma simanyi tamweggwako era abamuli okumpi bagamba nti yes asobola n'okuddayo okusoma with time kubanga eno embeera egenze erongooka wabula nga abamu bagamba nti Chezembeki ono gwe mulaba ebino ebintu yali mu kubanga abikola ki abyesomera mbu n'aka akayimba kaali mu kubanga ateekamu akayimba ali mu kugezaako promotinga luyimba naye nze sijja kwewuuza bwe ntyo naye neewuunya buvumu gy'obujja okwerikodinga ng'oli mu mbeera ey'okukaaba ey'okusaba ey'okuyita mu bulemu bw'omwana wo mazima ddala n'omutukubiranga ebifaananyi n'omwanika ku intaneti nga tonoonya buyambi tonoonya ddagala tonoonya magezi wabula otambuza nnyimba zo kubanga omukazi ono ate tujja kugamba nti apromotingira luyimba ate ku omwana we gwalaze nti mulwadde apromotingireko oluyimba wabula nga abamu bwebugereesa nze ndowooza ekituufu kijja kuvaayo akaseera akatuufu nga katuuse era nga awo wennyini akkiriza nkujjukiza Major Airport Pickup bwagala okusaabaza okuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sheikh Ashraf ono ye musumbuwadde otambula naye ennamba yiyawo ku screen osana mukubirako ate gwalina ebizibu n'abanga kutereeza Chezembeki byonna bisobola bikola wabula nga essaawa eno okumusalira omusango kyandibadde kyereere naye nga taata akalambidde agambye Chozen va mu mawulire omwana wange mujje mu mawulire Chezembeki ono kambajjukize omwana we yono omwana omukulu era yamuzaala ng'akyali Masaka aze awe nayogerako n'abali okumpi Chezembeki bantegeeza ne bagamba nti embeera gy'ayitamu n'omwana we bwe busungu obumuli ku mutima n'okutuuka nti omwana tayagala agende mu kika kye oba okitegeera nti omwana ono yalina akayimba ke akaasuka bwe yalinga atoba yabeeranga naye buli wamu basingo mata mukimanyi kino nti mu mbeera yonna nga taata taliiwo nga ali wawe kati kwegamba taata tusobola kitwala by then yali spam donor era olwamala ye n'amyansa then akomawo nga awo ndoza I think twali tugenda mu covid oba twali tuli mu covid around awo n'agamba nti ayagala kulaba ku mwana we. That is Chezembeki yali already star nga amaze okuba nga akikola ki akifabako. Chezembeki n'agamba ku mbeera gye nayitamu ne ku bintu byendabye tolimulaba kati nno agenda kuwa audio eya taata ng'ayongera okunnyonnyola nti Chezembeki ono byonna abikole wabula obulamu buno bwali mu kuba nga azannyira ku bwa mwana we era yetagenda kuba nga abikkiriza akalambidde nno ebira wano yagezaako okukuba ebyo byonna ebyaliwo byayiseemu abantu bamusaasire n'ebyo vidiyo bikadde ana Uganda babaki tewasooka nakunoonyereza yawuna nadda olawo kyesimanyi mwana ali wali okubeefula bamulumirirwa biki bamusaasire omwana ateera naddadda byali byadda. Akati
omusajja yazala mu Chosen Becky omwana yali ku TV emwe ya Spark emyaka 2 emabega n'ayogera ebigambo bino ng'abanja omwana. Ensonga enkulu si ya mmoja ku mwana. Ensonga enkulu yange yakuba omwana ensolo omulaba omanja engalidde nekyo yakulaga bazadde be baagala omwana naye tebamumanyi kati bansonga kiba kyabulabe ennyinza n'omusajja muganda nteekeddwa okuba nga ndabirira omwana yayogeramu akagamba nti gwe mulundi gwange ogusembyeyo okubanja omwana ebiddirira temunnenyanga. Alina okukimanya ekyo alina okukola ekyo baana batakikoze ekiddirira tutajja kuolabamu. Ekisookera ddala nga sinayogera nsonga yonna buli muntu yenna ali okumpi ne Chosen Becky mugambe tusooke tufune first aid esooka okutaasa omwana kubanga embeera gy'alimu mbi. Tetenkanya mu buli ngeri yonna osooka ofune essaati oba olugoye lwa taata w'omwana oyo osooka olumubikke mu mbeera eno gy'alimu. Kakati ndowooza nze omu ku bantu abatonotono abalaba ku mwana wa Chosen Becky oyo nga wa myezi nga 2 nga yakamuzaala yali akyatetenkanya bulamu eye Masaka. Chosen Becky yali abonaabona n'omwana ono to the extent nti yali nga agenda okuyimba kubanga ebiseera byo yalina akayimba ke yateranga okutambulirako ennyo bakayitanga Katego ab'omu Masaka ndowooza munjulira ko tekaasala lwera kujja Kampala. Yagenda nga wagenda okuyimba personally namulabako ng'agenda ku ssaza e Masaka n'akwata bebi woyo nga wa myezi nga 2 n'ava ku piki ya boda n'amuzazika ebbali wali n'alinnya stage n'ayimba. Bw'amala okuyimba n'ajja n'asitula bebi we n'alinnya pikipiki n'adda gye yali asula. Yandiba omutuufu ng'alina obusungu obwo bw'okubeera nti oba oliawo yatobanga n'omwana ng'akyali bebi nga tata omwana teyeefiirayo naye kkiriza omwana ono agende mu kika kye. Ebintu bino eby'empewo n'ebitabo ebikutukuvu bibimanyi nti gyebiri era bitubuulira engeri gye tusobola okubyetaakirizaamu so tetusobola kuganda nti gyebiri. Sooka okwate omwana ono omutwale. Waliwo famire ezimu nga nkambwe kyovula abawala abasinga ayinza okubeeraawo nga yakoowa dda taata w'omwana naye ng'amukkiriza n'amulabako obanga era omwana oyo akimanyi nti kitaawe gy'ali nga n'erinnya bamuwali abeewaabwe. Waliwo famire ezimu nga bo tebafaayo ne wabaawo abalala ng'omusaayi gulondoola be baana boosanga nga singa bamuwa erinnya nga tazaaliddwa mu kika ekyo akaaba paka lwe bamuwa erinnya ery'ekika kye. Be baana boosanga ng'awulira emikono gy'abakadde be ng'abalala bonna bayinza omukuwatako ng'akaaba wabula nnyina oba kitaawe bw'amusitula n'asirika. Tekitugaana kwongera kusabira ku mwana wa Chosen Becky naddala ffe ng'abazadde tukwatibwako nnyo. And I want this message to go straight ku bantu bonna abafuula embeera z'abaagalwa baabwe content. Bannange twawula obulumi ffenna twali tulwazizza ku baana n'abaagalwa naye n'amaanyi ne sense ekuva mu mutwe ey'okulikoodinga omuntu oyo ng'ali mu mbeera mbi oba okwerikoodinga ng'oli mu bulumi. Waliwo aba mu bulumi obw'eddala n'ajjayo ekisimu kye n'okaaba n'osaba n'ojjukira nti kati kanziggyeyooko ndikoodinge nga bwenkaaba mpusitinge oba buba bukyali bulumi oba onoonya likes. Ddala amaziga ge mututeera nga ku intaneti agatambuza ennyimba zammwe nga tegaliimu kigendererwa nti onoonya buyambi tonoonya ddagala tonoonya kusonderwa wabula okulega abantu embeera embi ey'omwana wo naawe mwennyini gy'oyitamu. Njagala tugoyinga essiro. Chosen Becky tanoonya sente za bujjanjabi bwa mwana we nti kyekimumutimbya ku intaneti. Tanoonya magezi nti kyekimukaabya amaziga. Ogenda okuwulira amaziga ga postiza atambuza luyimba lwe lupya ng'akozesa ebifaananyi by'omwana we. Ye bannange ku bantu abalogo wano b'omanyi